mawulire ge tuyinawo waliwo ekibinja ky'abavubuka ekyeyita bakasolo group ng'ekibinja kino kyefunyiridde mu kutta abantu okubappa n'okukola ebikolobero. Amawulire gano gazze ekiro ekikesero lunaku olwaleero wabula tubadde tetunaba kubanga tugakakasa. Kakati wulira, waliwo abatuuze okuva mu kyalo kye bayita Kito mu bitundu eby'Ematugga division ey'Eggombe mu Nansana municipality kumpi wano n'ekibuga Kampala. Waliwo akabinja akabavubuka beyita bakasolo group nga bano bamanyi okutambula ekiro ne baba nga basalako abantu naddala odda waka kiro mwabatambula ekiro n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo babasalako ne baba nga babakola ebintu bye baagala, either nga mulimu okubabba, mulimu okubatemula n'okubakozesa ebintu ebirala bye batasobola kubeera nga ate osimattuka. Kakati wuliriza, waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Godfrey Kabajja. Ono yalumbiddwa abavubuka bano era n'akubwa bubi nnyo. Yabadde atuusibwa mu ddwaliro e Mulago n'aba nga ate bw'atyo yassizza omukago gw'enkomerero. Baamusanze adda waka mu budde obw'ekiro wabula nga tebaategerekese n'ensonga gye baamukubidde teyategerekese okusinziira ku batuuze n'abalala ababaddewo ku nsonga eno eyapeninga. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna okusinziira ku sources nga batugamba nti abatuuze okuva ku kyalo ekimanyiddwa nga Kito village mu Matugga division bagiyita Gombe Nansana municipality kumpi n'ekibuga Kampala nga bwe nkugambye kubanga Nansana municipality eri mu district y'e Wakiso. Kigambibwa nti abatuuze banyiivu nnyo era bakambwe nnyo oluvannyuma lw'ebibinja eby'abavubuka ebyefunyiridde okubeera nga ate bitta abantu mu bitundu byabwe naddala ku kyalo kino ekimanyiddwa nga Matugga Gombe division mu bitundu ebya Nansana municipality. Kigambibwa nti bano bazze babikola ebintu bino nti ate n'ab'ebijambiya tukire mabegakaawo twakuwa emboozi z'ebijambiya era kigambibwa nti era mu kitundu kino abantu beefunyiriddemu nnyo naddala abakozi b'ebikolobero, ab'ebijambiya n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati bwe twogerera era embeera eyongedde okuba nga etaamuuka, abantu banyiivu nnyo bagamba lwaki poliisi tejja neeba ng'ekola omulimu gwayo naddala mu budde obw'ekiro. Ebibinja bino eby'abavubuka ebiviiriddeko n'omuvubuka bambi ow'emyaka 21 gyokka okubeera nga baamulese mufu awatali nsonga yamanyiddwa. Omuvubuka bambi yattiddwa mu mbeera etaategerekese n'ensonga eyamuttisizza nga nayo yennyini teyategerekese. Kakati bwe batonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Kugambi gano amawulire twakuwaako amawulire mabegakaawo, amawulire g'ensonga z'ebijambiya wabula ebyo byali byakatandika. Kati bwe twogerera ng'omuvubuka omulala wuuno attiddwa. Ekibinja ky'abavubuka kyeyita bakasolo gulupu. Kakati okusinziira ku sources, okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Nile Post nga batugamba residents of Kito village in Matugga Gombe division Nansana municipality are gripped by fear following a surge in gang related violence that has left a 21-year-old man dead. Nti abatuuze ku kyalo Kito mu Matugga Gombe division mu Nansana municipality bali mu kutya era banyiivu nnyo ate nga beeraliikirivu olw'ebijambiya olw'ebibinja eby'abavubuka ebyefunyiridde okujja okukola ebikolobero mu bitundu byabwe nga mu bimu ku bikolobero bye byafiiriddeko n'omuvubuka omuto emyaka 21 gyokka okubanga bambi yattiddwa mu bintu eby'ekisirusiru bwe bityo. Godfrey Kabajja was fatally attacked by a youth gang known as the Bakasolo group while on his way home. Nti omuvubuka amanyiddwa nga Godfrey Kabajja yattiddwa era yalumbiddwa bubi nnyo ekibinja ky'abavubuka abeeyita bakasolo group bwe yabadde adda ewaka obudde bwabadde bwakiro. Yabadde adda waka abavubuka ne bamusalako mu kibinja ne baba nga ate baamukozeeko obulumbaganyi nga n'ensonga teyategerekese wabula ng'ekisinga obubi omusajja wattu bambi yaluuzinze obulamu bwe. Witnesses say the assailant struck him on the head with a stone leaving him critically injured. He was rushed to Mulago hospital but died before arrival. Nti okusinziira ku baabaddewo abalabyeko n'amaaso gaabwe baagambye bwe bati nti ekibinja kino baalumbye omusajja ono baamuturakinze omuvubuka ono okuva gye yabadde ava paka gye yabadde alaga. Kati bwe baatuuse mu kafo ne balaba ng'awo bamusobola tewali wagenda mutaasa ne bakwata ekiyinja ekinene ne bakimukuba ku mutwe tewali yategedde kikyazzeeko era oluvannyuma lw'ekimukuba ku mutwe kigambibwa nti wano embeera we yatabukidde ne baba nga ate baagezezzaako okulwanirira obulamu bwe oba baamubbyeko ssente oba baamubbyeko bintu bye
tewali yategeddera okusinza ku baabaddewo tebaategedde na nsonga ki yabadde mukubye wabula nga kigambibwa nti kye baategeddeko baamutulakinze okuva gye yabadde ava ng'atambula okudda ewaka baagezezzaako mulwanirira bamudduse mu ddwaliro e Mulago wabula yabadde yakatuuka bw'ati yabadde tannaba nakutuuka nassa ogw'enkomerero. The attack has sparked outrage among residents who accuse the police of failing to contain the rising criminal activities in the area. Ky'obulumbaganyi buno bwasajjudde obusungu abantu babadde balina mu kitongole kya Uganda Police nti era nga bagamba lwaki mu bugenderevu poliisi tejja neerwanyisa era neekola omulimu gwayo naddala mu budde obw'ekiro ng'erwanyisa obubinja buno bw'abantu obutambula mu kiro nga bukola ebikolobero ku bantu era ng'ebikolobero bino biviriddeko abantu bangi okufa. Ate nga poliisi okusinziira ku bantu mu bitundu bino bagamba nti poliisi egambibwa okuba nti erina ne kyemanyi ku bubinja buno kubanga tebabulwanyisa tebajja kiro kukuuma bantu tebakola mulimu gwe bandibadde bakola nga abantu ba bulijjo mu kitundu kino bwe balowooza poliisi bwe yandibadde ekola. Kakati gwampuliriza ekibinja kino bwe kiti bwe kyassa omuvubuka. Many claim the gang has been operating openly robbing people near a local water company and a church. Kati bano bagamba ku kitundu kino nti kana akabinja ebintu bino kabikola n'emisana babikola misana ttuku awatali kutya nsonga yonna era nti babadde batera n'okulumba abantu okumpi ne church. Waliwo ne kampani y'amazzi eri okumpi mu kitundu kino era omu ku batuuze alina bye yayogedde. We have repeatedly reported these criminals to the police. Tubadde tulipootinga abazzi b'emisango bano ku poliisi tuli okumpi emirundi gyonna nga buli ekibaawo tulipootinga. Nothing has been done. Naye tewali kikoleddwa era tewali kikolebwa. They are well known in the area. Bamanyiddwa bulungi nnyo mu kitundu yet they continue to attack innocent people. Wabula bakyagenda maaso n'okubeera nga baataakinga abantu. Eyabyogedde bino ye maama w'omuvubuka amanyiddwa nga Godfrey Kabajja eyafudde. Yategeezezza nti kino nga tekinnabaawo tumaze ebbanga nga tulipootinga ku poliisi era poliisi ekimanyi kubanga tubadde nga tugitegeeza kubanga abavubuka bano gange eno etambula misana era ebikolobero babikola wabula tukimanyi bulungi nnyo nti bamanyiddwa ne ku kitundu ne poliisi ebamanyi kyokka tuzze tulipootinga poliisi terina kyekola paka mutabani we bambi wafiiriddwa obulamu bintu ebyekisirusiru eby'abavubuka bano abalumba abantu baba nga ate babakolako ebikolobero omwabadde n'okubeera nga basobola okutwala obulamu bw'omuntu mu ngeri eyo. Kakati wetwogerera embeera bwetyo bweri naye nkugambye mabegakaawo bakuweera emboozi eyagala okufaanana bino. Local leaders including Gombe Division Mayor Ronald Kasirivu Kabembula have condemned the violence and called for urgent police intervention. Abamu ku bakulembeze ab'oku kitundu bavumiridde ekikolwa kino era ne bategeeza nti poliisi ssebo muveeyo mukole omulimu gwammwe. Ono meeya owa Gombe Division amanyiddwa nga Ronald Kasirivu Kabembula yavuddeyo naye nayegatta ku bantu n'aba nga yavumiridde. While police have confirmed the investigations are ongoing, newankubadde poliisi ekakasizza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Residents insist that immediate action is needed to prevent further bloodshed. Abantu bagamba tetwagala biboozi byammwe bye mutubuulira kubanga bulijjo tuzze tulopa naye temulina kye mukola. Bagamba twagala mutandikirewo ssaawa zino okuba kukwata mufeffette ebifo ebyenjawulo kubanga abavubuka bano tukimanyi mubamanyi bulungi nnyo. Twagala action ey'amangu, immediate action. Tetwagala byakutulimbalimba kimugenda kutandika okunoonyereza. The killing has reignited concerns over youth unemployment and crime, with residents urging authorities to address the root causes of gang violence before more lives are lost. Kigambibwa nti ekivuddeko obubinja bw'abavubuka bano okukola bino kivudde ku bbula lya mirimu era abatuuze bagamba nti abavubuka bangi mu kitundu kino tebalina mirimu era kyekibaleetedde okubeera bakireereese n'okuba nga basazeewo okuyingirira emize gino babeere nga balumba abantu bakuba abantu n'okubabba okusobola okufuna ekyokulya. Kino bagamba nti kivudde ku bbula lya mirimu erigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda erigenderere okusinziira ku batuuze wabula nga y'omuvubuka bw'atyo bambi yafiiriddwa obulamu mu mbeera eyo nga bwe ngikunnyonnyodde. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nyongera okutegeeza atannaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera tomisinga nsonga yonna. Kanzije tukyagenda mu maaso n'okutuusaako ensonga endala. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu bitundu by'Ekoma Mboga ekyo beera ng'okimanyi ssaawa zigenda kuba 8. Olukuŋŋaana lubadde ku Kawempe 1 wabula Bwayise 1 wabula lutwaliddwa
ekkomamboga. Poliisi ebulookinze ekibiina ekya National Unity Platform era eyo gye tugenda okwesanga. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.